bakuba akalulu kiti kyasigala the same oba kyakyukamu ne kyasukkawo kutya anti kakati abantu bwe bakuba akalulu ne bagenda ne balaliira ne bafa baba si bakozi baba tebalina kintu kirala kye bakola era beeraliikira obulamu after parliament but there is a good life after parliament gyoliko gyendiko gyoliving kati essaawa eno nva wano ngenda Ntebe ku biiki kolaki inayo mikwano lwakubiri lwakubiri ate waliwo olunaku kiri lwalugambye nti biiki nazigendangako ebyabanaku ngenzi byabanaku baba bakunganyiza sente bagende ku biiki kati awo navaawo kati ngenda era bwe nva wano njagala kumaliza mangu interview ngende omulimu gw'omukulu ekitegeeza wasigala kweyagala omulimu gwange omukulu giri ebiri okweyagala n'okukola ennyo noonye ssente ebintu byenasigaza mu bulamu byokka honorable njagala tutandika nabaddeko ne Betty Mpologoma Betty Mpologoma nagamba ngu gwe yamuleeta mu music industry nengamba ye katolo bwamu nogwamaani honorable Betty olwamu music Betty Mpologoma omusangawa oba amusanga Betty Mpologoma nabasanga dda ba Seventh Day bayimbi ba mu church Betty Mpologoma namusanga ne sister we Febe Nasolo so nemba kwatako nemba leeta batambula kakati abamu ku bantu bange benjagala Febe mwagala nnyo ne Betty Mpologoma mwagala full figure mwagala ne full figure mwana wange full figure naye product zange n'abalala bangi bangi abantu bangi ba Rebecca Jingo ba Angela Kalule ba Ruth Wanyana ba Ruth Kalibala bangi products zo bonna abasinga ate basinga bonna abakola bangi lwaki products zino enkadde tezifaanagana zino new zino zetulina no generation yennyini eyina ekizibu generation yaffe eyina ekizibu kinene kiriwa nti nga bw'ogiraba bw'ebeera ku Facebook ng'ekola ebyekisiru ku Facebook nga tewa abantu kitiibwa tewa ki okitegeera neno generation eyo bwetyo bwezze okujjako ng'ekkiriza nti obulamu bw'ensi eno abantu abakulu be balina okugayidinga naye bwe banaalowooza nti bo bagenda kujja ate be baagala okugayidinga abantu abakulu zemba nseka busesi kuba bagenda ne batiisatiisa n'aba ne ssente tebalina baavu tebalina ssente bannaku bazibu generation eyo beetuuma kye batali buli kaseera beefuula mbu bagagga tulina ssente tulina kiki nze eno generation y'abano abantu mu bayimbi abakazi njagala mu Shiba lwaki Shiba alina empisa ate Shiba oyo teyeemulisa teyemulisa ate ka Spice kali katya ka Spice nako sikabi nako katandiseewo omanyi bonna obwo bulina okwebaza katolugwama kuba abuvumye nnyo ne butereera mulayi kati ako ka Spice kateera mulayi era okalaba how successful katandise okuteera oneka Sofia Nantongo n'abalala bangi abaliyo ninayo n'akawala kange akapya kengezaako okuwandiikira music bakayita ka Vianney Vianney music Vianney bakayita ka Vianney so naye ng'abaana bagamba mbu music mwe temukyabitegeera generation eno egamba tebategeera bo tebategeera ddala tebamanyi nti music gwe bakuba si mupya waliwo biiti empya gye baazuula bakuba soka bakuba sukuusi bakuba R&B bakuba zuuku byebyo bakuba naye olw'okuba basiru tebamanyi bye bayimba tebamanyi naki kye bayimba balowooza nti balina vibes empya vibes kiza balina empya vibes zammwe enkadde kati zonda katolaba kati kankuwe kati omuntu ow'amaanyi ate nti abantu bategeere music gwe tukuba waliwo music wa club oyo ne bw'oyimba ekigambo kimu n'okuba endongo abantu baba bajja kumu appreciate ya ne wabawo ne music gwe bayita listening music abantu gwe bakuba nga bamukuba kumuwuliriza nga bo tebaagala bya kirabu byammwe ebidongo bya kuyimba
embuzi zakutudde simanya zakoze butya ozuwi kati abo nabo bali mu style yaabwe balina style yaabwe eyo style yaabwe gye bakola era abantu bagi appreciatinga mu ngeri yaabwe gye ba appreciatingamu kati naye yaffe nawe waliwo abagy appreciatinga bagambe teriyo bantu baagala kadongo ate babikoba bati abantu bonna balowooza nti music abawulira music bali ku Facebook abantu abalala bali ku Facebook abantu abalala tebali ku Facebook naye nawe nga banyimirwa music kati waliwo music gwokola wano ng'eggulu tajja kuwulikikayo naye nga wano oli w'amaanyi oyinza okumpaayo omuyimbi nga tatuuka ggulu owa new generation oba abakadde baani abatatuuka bagundi kati gundi bagambye atuukayo eggulu ono mutabani wange kanjogereko oyo kubanga oyo mwana wange Josted tatuuka ggulu ate atuuka babitegeera byayimba banyumirwa bunyimirwa beats Josted gwenjogerako kubanga ye mwana wange tajja muzukulu wange ebyadde ate ndi taata muzukulu wange ate nga ndi taata etalina tayinza kukunyiigira tatuuka ggulu eri eggulu ate naye ebiriyo birala baagala bidongo byokka naye kati Josted ennyimba ze abasuuliriza bangi nnyo abazaagala ennyo nti ani legend yani ne star yani kati Kenzo famous artist very famous ali famous Kenzo byakoze byonna tebimufuula legend ate bimufuula bitya legend akyali mu myaka egikyayiiya tannaba kumaliriza legendly abantu babanga abaagala okuwindinga abo obanga ayagala okuwindinga abo oba n'obeera ng'okula kati kankwe example mu ba legend be tulinawo Moses Matovu legend yes kyo nze nkuweba artist ongambe nti oyo si legend Mr. Kisemakula is a legend ayina legendary music wali Maddox is also a legend Chameleone naye bw'anaaba atanatula okuwindinga up is a big legend ali ku kikati he's a star he's a big star in the country bagamba Chameleone is a legend era naye akyeyita legendary birthday legendary mesho yagikola anti tebabimanyi beboogera batono nnyo abamanyi beboogera bagende babuuze legend yafaanana atya Chameleone si legend ajja kufuuka legend ate abasinga ba legends betulina baba baafa nga bwolaba Sebadduka is a legend eri Wamala legend basudde legend abo baafa balekawo legacy legend ali mu kkubo ly'aba legends abajja kuba ajja kulekawo legacy eya music we nga tulina kumuwuliriza ate nga alina kyatuga so Bebe Cool is a legend you will be a legend but he's a superstar now he's a superstar he's a superstar he's a star he's a star just ali star ali famous naye star Bobi Wine is a star naye naye byayagala okwefuula legend tanakutuukawo ataneefuulako anti oli muwagizi wenna muwagizi temwagala tumwogereko kantu konna mulowooza nti fenafena tujja kubeera tuned nga bwe bakutuninga kati n'ebibuuzo by'obuuza byonna biri tuned biringanga ebigamba bakutuninga by'obuuza online obulala bwalibuuza banfuma bambu baagala ba indisciplining bitiridde nnyo okwogera ku mukama abo abanupu bagampitidde nnyo okwogera basiru they are stupid tambuya nakumbuyira busirusiru tebulina makulu ani mugezi nze manyiyo bataano abagezi bali bataano abagezi tuveeyo Juliana aliki Juliana is a superstar tanafuuka tannaba Juliana akyayimba kati Juliana mwagala mumufuule legend ng'alina emyaka nga 35 abaana nga 36 mumufuule legend kitegeeza ne Irene Nambiru tanafuuka tannaba abo they are superstars bakyali b'amaanyi big superstars n'emiziki waabwe tomanyi ayinza okubafuula aba legends gyemujja mu maaso biki ebikufuulira ddala nti nobagamba nti legend biki tayimu gy'omazeewo waaka gwokoze byokoledde ensi waaka ne byokoledde ensi byolese ng'abantu nga babikola ki nga babyagala
ng'oyogera nnyo ku Kenzo yakuguze omanyi babagula ne babawaayo ku busente ne mujja kuno ne mulooka mujogera ne mwogera nemwagala okufiira ku muntu kati Kenzo ayingiridde waawo wogamba biki byakoze kuba BET azireese Afrima azireese awaadi zonna azireese bambi omusajja oyo yetaaga ka respect era nze murespectinga nnyo era muwe ekitiibwa kyamaanyi nnyo Kenzo naye ate omanyi ebitiibwa bifuna eyo gyoli naye bw'ajja wano ate ekitiibwa abantu tebaagala kimu ate nga agezezaako okutuyimbira music n'asalawanita kawali ali ati Joanita kawali oyo tosobola omwawula n'Afrigo bo babeera kakati njagala tugende mu kuzannya oba mu bannakatemba nga tuvudde mu music ani gwe tulina ba legend kati ate mu ba legends tulina groups olwo group zetugamba nti ezo zivuddemu kati nga theatricals Christopher Mchibi is a very big legend kati another living legend gwe tulina ajja okutulekerawo ebintu bamuyita JW Katende wa Ebonies oyo naye w'amaanyi mu industry yaffe otunuulira Andrew Benon Kibuuka is great Senkubuge w'amaanyi Ashraf Semogere w'amaanyi Abe Mukiibi w'amaanyi Mariam Ndagire Alex Mukulu b'amaanyi abo those are legends are big people in our theatre Honorable kyekisuula groups zino oba zetuyita band n'olaba nti gundi Afrigo yokka gye tulinawo nga ekyayimiridde kikubye sinzi ne Diamonds Production naye weeri ya 20 years weeri eyo ekyaliwo weeri lwakuba tuli mu covid twalibadde tukulagako bwe tufaanana bayimbi kyabalimu mulimu bangi si gwaliyo Kasodde twamulukukinga mulimu Balan Kakoza abo twaba ba Zaituni Nakabunde mwebali omayinze sita abantu bangi Dani Kabenge one of my best producer producing obulungi waliwo n'omwana yayimba bamuyitani mama so gye bali bayitiriza kyekisudde band zino oba groups band tugwa kubanga ziri expensive band egwa esinga nezi business ennene tosobola kufubutuka bufubutuseyo nojja n'okola band kubanga business ya band yeetaaga sente nyingi nnyo ate oluusi nga tezikola olwekyo kyova olaba anti sente oluusi tetufuna tunagabana kiki kyetayingiza kati abantu naye ffe tetufaanako nga industries ndala tuba tetufunye sente tujja kujja tuwogane wowe maama tetwafunye era bannange ebibinnyo tuba n'ebizibu byaffe ne tubisirikira ebyo twagala buli muntu yenna kakica atutawanya era ekitutawanyizaamu kati generation yammwe ey'abavubuka teyagala omulimu teyagala kuyiga guno omulimu gwa art gwetaaga obugumiikiriza tojja kujja mu lunaku lumu okuba hiiti ogende ofune sente kyetaaga okutwala ebbanga kati ate mmwe mwagala kupapirawo nobuwayimbye enkya oluyimba lube nga lukutte njagala kakwateyo kyova olaba nga mukola nnyo ebyekisiru olw'ensonga eyo music we mwamuteeka abaana bano bamwongeddeko oba bamusiriza wansi oba ali kwa village music yagwamu kikadongo kamu yenna yagwa kubanga tetulina bwe tuproducingira music tewaliwo bamutunda tewaliwo bamugula nti onookola oluyimba lwo bulungi ne bagula oluyimba lwe miliyoni 100 abantu abalala ne batandika okusaturatinga music we n'ofunamu ssente badistributors baggwawo tewaliwo kintu kyonna kirimu music yagwa mu sekita yagwa kakati n'asigala mu sekita endala ate tetufunira eya midiya eza TV kati olowooza bw'okuba oluyimba lwange n'olukuba emirundi nga 10 bwenganyirwamu kikumanyika ate okumanyika okutaliiko ssente oba tolina kyokola. Honorable tumalirize nawulidde ebintu bya banka nze jjogo ly'amakampuni ago agava ebweru lingi litya jjogo
abantu abo bagenda ne bakwatagana n'abakungu mu gavumenti ne bakwatagana ne gavumenti yennyini ne bagenda ne bateekawo ssente ze twewola ne beewola nnyo ssente ne twewola ssente tuzaayo emisingo tuteekawo emisingo ne giba minene ogenda okumaliriza nga wagenda mu banka kuwona bwavu naye ate ogenda okuva mu banka ate ng'oyavuwadde nnyo okusinga ne buwali n'ebitone bye wagenda nabyo nga banka ebibbye byonna kiva ku kyekyo abeewola tebeetegereza bye beewola no entegeka y'okugaba loans wano mu Uganda tekola kati kankuwa example ebbanka ezo ziri foreign z'olaba zigenda wabweru ne zifuna loan ku 0.3% ne zijja wano ewaffe ne ziteekamu ssente mu economy gwe n'ogenda okwewola nga weewola ku 35%. naye nga yeewolera eri naye nga ye yaleeta ssente nga ziri 0.1 kati ate bw'ogenda omugambako nti aye wano bwe bati ne bwe bati ssente ze ziweddeyo ate ye n'asigala ng'akusolooza nga n'ebbanga liweddeyo n'asigala ng'akyakubba n'olw'ensonga eyo kati wano mu Uganda ogenda okwewola ssente obanga azizza omusango ate omusango omunene ogutasaaga. So bank ezisinga teziri owned by us baloko zabagwira kitegeeza profit zonna ze bakola bazikola ki bazizaayo kati ogera musajja agenda najja n'aleeta banka mu South Africa ate ffe tulabye nnyo kubanga tuffe tubbibwa left and right ebbanka eziva mu South Africa wano zijja ne zitubba umeme nyiri nayo nejja neetubba naye ye South Africa si yaffe ulakuwira kigambo ugamba gundi telecom companies nazo ne zitubba ku YouTube ku bichi ku mobile money ku bichi bagamba ne tubeerawo kati guno omusango gwa ham gugenda kusala ku mampati ga foreign companies ezijja ne zikozesa government okutubba era nze ndi very happy nachi what is going on. So omunayuganda yenna yandibadde ategeera ensonga zino era enkya yalize abantu balize ne bawa omusango gwa hamu honorable mu nsonga eno yonna tunenyaani bammemba ba parliament mu abata anti ne gavumenti nayo bagitiisatiisa kakati oyo bagitiisatiisa bano abaana bagenda ne bagitiisatiisa ne bagamba nti kasi tonoogezaako n'ogiraba oti tujja kuwagira nuupu okakaza abo bakutobowera bwe baseera bagira kakati nabano abalala opposition groups za wano nazo ziba zitaking advantage eyo bali bamutiisatiisa abazungu boneegiragira bo tujja kujja ate nga balina capacity tujjaku kakati awo gavumenti neesirika kakati fena netubeera ntugenda mu kintu kye bayita slavery obuddu butukwata fena ne gavumenti naye yennyini naye tesobola kweyimirizaawo banga bwe yeekyanga nga bale bagamba abatuwa obuyambi nga baga nti tujja kubawa buyambi muve mu makampuni gaffe kyova olaba kati zino entalo zetubeera tulwana wabeerawo China ebeera eno ne US ebeera eno kati mwene mubeera wakati mwagala obbakolera enguudo ate China baleetedde akasente katono nnyo America akugamba nti togeza n'ogenda ewa China togeza n'ogenda ewa China kati gwe bw'ogendayo manya waliwo ekijja okuddakolina okukola kati Uganda erina kukola etya ku bulimi bwaffe bannayuganda balina okukola ekintu kimu balina okubeera nga bali bumu kimu ekyokubiri ne bavaayo ne boogera ku bikampuni zino ezitubba amabanka engeri gye gatubbamu n'engeri gye gatwalamu ebintu byaffe. Tweyanza nnyo Honorable, tweyanze gwe bali nnyo balirede kama Katonda ab'omukisa abanupu bakwagala
nsibaagala bagambe abanukuze banjagala nze sibaagala lwanyisonga ki politics yaggwa bitya mumaze okutusuulasuulayo ne musuddesudde ba potential candidates mu Buganda ab'amaanyi mumaze okubasuulasuula byaggwa bitya muboneebone n'ekintu kyammwe kiikyo muboneebone ne Museveni wammwe wuuyo mumugjeeko anti mwagaafu yatulema kati wuuyo mumugjeeko wuuyo mumugjeeko twali tumanyi nti n'omu mwezi mujja kuba mumaze omumuggyako naye ate nammwe ate nga bwe mwali mugamba abantu temwagamba nti mujja kulimuvinga dictator mujja kutwala ebbanga mumugjeeko mugende mu maaso mumugjeeko wuuyo Museveni wammwe mumusobola bannaffe mulina bato mulina ne energy mulina amaanyi mulina energy wuuyo mumugjeeko tabalemeredde tandise kusirwala kwogera bya kisiru ate mwagala kuteesa ne opposition ate muteesa nabuki abantu be mwavumedde obusiru obwo bali